kati abooluganda ab'ebitiibwa nabwe kityo mbakubiriza nti twesige nnyo Allah waffe mu mbeera zaffe zonna tetumwawukanako kubanga bwe tunamwawukanako kufiirwa era ekyo Allah nakyo ng'akikubiriza ejja n'eyo nga Allah yagibalaganyisa lwaki kumwesiga na kumwesigamira mu nsonga beera ng'osaba Allah wanjagira Allah ekyo kyonna kiri mu kumwekuumirako kuba toyinza kubanga nga tomwekuumirako n'omusaba ebyo abadde abatamwekuumirako basabira alhamdulillah baganda bange mwenna era nga bwemukimanyi nti eddaawa zino tezisobola kutambula okuggyako nga zifunyeeko abavujirizi naye twebaza abaganda baffe abateekamukko ku buwagizi nebisobola eddaawa zino zibatuukako emirimu nga gino gibatuukako sabalala abasiime asookera ddala ye Ssessanga Chicken President asangibwa Wandege yaawo musajja mukugu wa nkoko ziri halali musajja ayina enkoko ennamba ezo ez'omu oven ezitambula naye enkoko ensiike ezo enjuke nungi za halali tasala nkoko nfu asala nkoko nnamu nga tasaze mu mateeka ga sharia amatuufu ag'obusiraamu nabwe kityo y'omu kubateekamu ssente okulanga ddaawa eno etambula swalla musiime ate abeerenga nammwe abasiraamu n'abatali basiraamu mugende mumuwagire abaagala okuleka enkoko ya halali mutwalyeko abaana bammwe okulaba nti tumuwagira akuwagira nawe gwokola ki gwowagira biidhinillahi subhanahu wa ta'ala omulala ye muganda waffe wa Alhanan Nawal Alhanan magatwala abantu Makka mukadde waffe muganda waffe Sheikh waffe mutani wa Sheikh Muzata rahimahullah Allah berenga musasa Sheikh Muzata olukulekera omwana omulongoofu bwatyo atwala abantu Makka nabwe kino nammwe abayita myezi tuli mujja hijja abasobola okugenda ne muyita mu company ye naye omu kubateekamu kasente okulaba nti ddaawa zino zitambula baddu ba Allah muyiteeyo muwagire kulaba nti emirimu gino egye gitambula ate nga ddaawa egende esigale ng'egenda mu maaso nga tutambula ffenna tusobola tuyambagane mu mbeera effanana bwetyo subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ma lana rabbun siwak la ilaha alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن إخوة في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وتزودوا من دنياكم لآخرتكم وأعلموا أن خير الزاد التقوى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amatenda amalungi nga majjuvu tugatenda nago omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala abooluganda omulezi waffe atuwangazizza atukoledde ebintu bingi ekimu ku byo kwe kutuwa ebyengera bye tutayinza kubala nga mwe muli ekyengera eky'obulamu thaniyan ekyengera eky'obusiraamu n'ebirala bingi byatuwa nga tumusabye ate n'ebirala bingi nga tetumaze kubimusaba naye bituwa nga bw'atugamba wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha atuwa byonna bye tumusabye n'ebyo bye tutamusabye naye bwe tugenda bibala bizibu byakubeera nga tumalayo nabwe kyo tumwebaze nnyo Allahu jalla waala olw'okubeera nga atuluŋŋamiza eri eddiini busiraamu ate nabeera nga tutambuza okutuusa akaseera kano nga tukyalimu abo abalamu era abakyassa sirema kubajjukiza nti bantu bangi ebyengera bya Allah babyegomba nga tebabirina wakadhalika n'ekyengera eky'obulamu era abaddu abaafa oba abalwadde bwe baba bakomyewo nabo kye baalisabye Allah baweeyo olunaku mu bulamu bw'ensi eno ate ffe ababulina oboolyawo ne tubulagajjalira nsonga ey'okubiri an-ni'matul islam ekyengera ekyokubeera nga tuli basiraamu Allah nga atuluŋŋamizza awatali kubeera nga tulina amaanyi gaffe ge tutaddemu wadde amagezi gaffe wabula ntulabiraawo nga Allah atukumidde ku busiraamu butuufu naawe ogenda okibalamu nga buli nnaku osaala ku makya lwaggulu naye nga tolina akukwatiddemu gwe okutwala ku muzikiti naye nga weesanga weetutteyo wekka
lwaki subhanahu wa ta'ala akuwadde taysirun ala hadha ala dhalik, akuwadde taysiru ku ibaada eyo, kukwagaliza na kukwagala, so ngeri abalala baagala naye ng'agamba binkaluubirira, oba n'abikola wiiki emu ate wiiki eyokubiri n'abivaako. Nabukyo tulina okwebaza ennyo Allahu jalla wa ala olw'okubeera nga atuluŋŋamiza eri eddiini busiraamu, eddiini abantu gye bagenda okwegomba amaama rabbuhum tabaraka wa ta'ala yawmal qiyama, nga bamaze kutuuka mu maaso ga Allah beegombe nti singa twali basiraamu. Baganda bange, naamira omwoyo gwange mwenna abandaba awamu n'ejammwe mwenna okubeera nga tutya Allah naddala mu kaseera kano ke tuyingiddemu, n'okwenywereza ennyo ku mateeka g'okiibwa Allahu jalla waala, nga tuteeka mu nkola ebiragiro bye ate nga twewala okumenya n'okulumbagana ensalosalo za Allahu subhanahu wa ta'ala. Al-yawm, olwaleero nga bwe tuzze tukola emabega wonna tubadde twejjukanya, naye olwaleero olw'obufunda bw'obudde bwe tulina n'embeera nga bwefaanana, njagadde twejjukanye ku kwenywereza ku Allahu subhanahu wa ta'ala. Birungi ki ebiri mu muntu singa aba awangadde omuddu yenna mu nsi muno nga yenywereza ku mateeka ga Allah ne ku ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala? Kiki kyafuna? Afunira wa? Abaffe mulimu loosi oba mulimu magoba meereere? Bi'awnillah mu kaseera kano ke njagala tulabe okwenywereza ku Allah. Ekisooka kya byonna, toyinza kumanya birungi biri mu kwenywereza ku Allah wa illa ng'otegedde Allah yennyini ayogera ki ku nsonga eyo. Thaniyan, era kizibu nnyo kyakubitegeera bulungi, wabula ayinza okubitegeerera nga amaze kutegeera omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ye ayogera ki ku kubeera nti omuntu bweyenywereza ku Allahu subhanahu wa ta'ala agobolola ki? Naam, era bw'aba tamwenywerezaako asalwa ki? Nabwe kityo fi hadhihi alwaqti alqasir, mu kiseera kyaffe kino ekimpi eri ekitono, nuriidu an natadhakara, twagala tulabe ala ku nsonga ki singa omuntu aba azeekutteko nga zimutuusa ku kubeera singa aba yeekutteko Allah subhanahu wa ta'ala afuna ki? Ekisookera ddala nga bwe tugambye nti okubitegeera osooka kumanya Allahu jalla wa ala yatugamba ki ku nsonga y'okumwenywerezaako abooluganda. Tuliwamu abooluganda, Allah subhanahu wa ta'ala bw'osoma mu kitabo kya Qur'an era nga bw'atugamba nti tuyinza kwogera bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala okujjako nga tutunudde mu Qur'an ey'ekitiibwa, kubanga ekyo nakyo Allah kitukubiriza naga nti mwejjukanye wadhakiru bil Qur'an man yakhafu wa'id, jjukiza ng'okozesa Qur'an oyo asobole okuba nga abantu basobole okubeera nga bafunamu okutya n'okwebuulirira. Nabwe kityo Allah atugamba mu Qur'an mu surati Fussilat, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, inna alladhina qalu rabbuna Allah, mazima abo abakkiriza Allah ne bakinywerako ne bagamba nti qalu, ne bagamba nti Allah rabbuna Allah ye mulezi waffe, ne batakoma ku kukyogera bwogezi, thumma istaqamu, oluvannyuma ekyo kyennyini ne bakinywererako, istaqamu ne batereerera ku busiraamu ku Allahu jalla wa ala, thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu. Naam, alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aya eyo kanga tukitunuulidde abooluganda b'ebitiibwa erimu ensonga nga nnya oba ttaano Allah zaakubiriza abasiraamu aba beekutte ku Allah subhanahu wa ta'ala. Singa omuntu yeekwata ku Allah afuna ki mu aya eyo? Inna alladhina qalu rabbuna Allah, aba baatuula tawhid ne banywerera ku kigambo la ilaha illa Allah mu bulamu bw'ensi bino fi hadhihi hayatu dinawiya, ne mu bulamu obw'emirimu gyabwe gyonna ekigambo ekyo ne babeera nga batambula nakyo bakikakasa mu mitima, ne batakoma kukikakasa bukakasa, ne bakyatula ne ku nnimi zaabwe, ne batoma kubeera nga bakyatudde ku nnimi zaabwe ate ne batebenkeera ne batawuguka kuva ku mulamwa. Allah abakolera ensonga nnya, tatanazzalu alayhim almalaika, Allah tabasindikira kirala kyonna, abeera nga abateekako ba bodyguard, nga bodyguard ba Allah be ba malaika.
bamalayika abo nga babakuuma babanyweza n'ekigambo ekyo babagamba ki alla tahaafu. Allah n'abajjako khawfu y'ensonga ey'okubiri. Tuli ku nsonga abafutya Allah ne bamwesigamira ebbanga lyonna bafuna ki? Sooka Allah abasiza bamalayika. Thaniyan Allah bamalayika babeera nga babajja mu khawfu obweraliikirivu bw'emirimu. Ndidde ki? Naasulawa? Nayambala ki? Mulimu gunaavaawa? Ani anannyamba? Alla tahaafu wala tahzanu. Okutya tekuliiwo, eyo khawfu tebaba nayo. Lwaki? Anti baliko bamalayika ku mabbali babanyweza, babagumya, babagulira amakubo, babajjako ebibatiisa byonna. Wala tahzanu, era ne babajjako ennaku ey'okunakuwala. Kutya tebakuyina, ndidde kitaliiwo, fiizi naavaawa, khawfu teriiwo. Naam, wala tahzan, ennaku teriiwo, teri kunakuwazibwa mu mbeera zonna. Lwaki? Kwesigamira Allahu subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, ekirala kye bafunamu ekyo, alla tahafu wala tahzanu nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Naam, bagamba alla tahzanu, ayegamba nti alla tahafu wala tahzanu wa abshiru bil janna. Ate babeera nga babawa amawulire ag'okusanyusibwa n'ejjana bwe banaaba bavudde mu nsi muno, era bagenda kusenkana ebirungi tebikoma mu nsi muno wabula ne mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aljannati lati kuntum tu'adun, ejjana eyo nga Allah gibalaganyisa. Gibalaganyisa lwaki? Kumwesiga na kumwesigamira mu nsonga zaabwe kubeera nga baziteekamu Allahu jalla fil ula. Mirimu gyabwe kubeera nga bagitambuliza ku Allahu subhanahu wa ta'ala, ku sharia ya Allah nambaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Bwe babikola ebyo abaddu babamwesiga batuuka wala. Abaddu beesigamira Allah mu mirimu gyabwe yabasomesa subhanahu wa ta'ala, yabawa ilimu. Bwe bamusomesa yabasitula amadaala, bwe bamwesiga yabasitula amadaala. Bwe bamwewa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yabeera nga abasonyiwa amazambi gaabwe. Nabwe ebyo byonna birimu kusembera eryani? Allahu subhanahu wa ta'ala. So ey'ensonga neeba bwetyo, alla tahaafu wala tahzanu. Naam, wa abshiru bil janna, Allah balaganyisa jana allati kuntum tu'adun. Ekyokuna, nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Bamalayika batukakasa, bakakasa omuddu yeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, amwesiga nga be bagenda omuyamba fil hayati dunya. Bulamu bw'ensi buno abantu bwe banoonya bubamenya. Naam, tebasobola buwangula okujjako nga baliko obuyambi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah okutuusaako obuyambi bwe n'okubeera nga abukuwa, abeere ng'osomoka ensonga zino zonna zireetebwa kintu kimu, istiqamat ala Allah, okwesigamirani Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, mu bulamu bw'ensi malayika ze zituyamba nga Allah yaziwadde ekiragiro ekyo subhanahu wa ta'ala, n'atakoma ku ekyo Allah wa fil akhirah, ne mu bulamu bw'enkomerero. Allah nga bw'akitugamba, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allah anyweza abakkiriza n'ekigambo ekinywevu, kigambo ekigumu ekya la ilaha illa Allah. Bulamu bw'ensi muno singa abaddu bamwesiga Allah naye abanyweza nakyo fil akhirah, tebawuguka. Ate bamala okufa era ne batuuka mu kaburi zaabwe, makabir, subhanahu wa ta'ala abawukunywera at-tathbit. Allah anyweza emibiri gyabwe, Allah anyweza emitima gyabwe, n'abeeranga ekigambo ekyo bakinywererako ne baba inda su'ali al-qubur, ne bibeera bibuzo bya mu kaburi. Omuddo olw'okuba okwesiga kwe yayinako yafanako ne tawhid oyo subhanahu wa ta'ala, abajja musobosa okubeera nga amunyweza nga tatamwatamwa. Naye akabenje kaliwa? Kuva mu nsi nga tebyatereera, kuva mu nsi nga wayuuga tewafuna istiqaama. Hatta mu nsi muno osigala oyuuga, osigaza hawfu, osigaza ennaku alhazan, osigaza okubulwa emirembe, n'osigala nga oli muyonta, n'osigala nga oli muyala, n'osigala nga obutaabutana mu nsi muno kubulwa istiqamat ala Allahi subhanahu wa ta'ala. Ate bw'ova mu nsi muno ng'ofudde tobitereezezza, n'otuuka mu kaburi era nako kubutaabutana. Kizibu nnyo okubeera nga ojja kunywezebwa, kizibu nnyo okubeera nga ojja kutuna ku malayika onywere, wa illa okubeera ate nga otamwattama nga ate bigenda okuddirira tebigenda kuba birungi. Nabwe kityo tusaba Allahu jalla waala abooluganda
abeere nga tuteekamu abo abaddu alladhiina abawuliriza ebigambo ne tubitwala nti bikulu, naddala ekigambo ky'okubeera nga twenywereza ku ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ensonga endala kwe kubeera nti mu nsi muno omuntu ng'avuddemu oba ng'awangadde mu nsi nga yenywereza ku Allahu subhanahu wa ta'ala, naam, a'azza Allahu lahu zaada Allahu lahu al-izza, Allah amwongera ekitiibwa mu nsi muno, Allah abeera nga amugulumiza, ate nga Allah bw'amugulumiza n'ebitonde byonna bimugulumiza. Nabwe kityo okutambulira ku ludda lwa Allah n'okubeera nga omwesigamidde emu ku nsonga jalla wa ala zayisizaako abaddu okubeera nga abakuumira ebitiibwa byabwe mu nsi muno, kubanga abaddu ebbanga lye bamala nga benywereza ku Allah subhanahu wa ta'ala, Allah naye talina kirala kyabakolera. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum, bw'oba weekuumidde ku Allah ne Allah naye akwekuumira. Kati ekigambo ekyo Allah bw'aba akunywezezza mu nsi muno n'oba nga osobodde okubeera nga oli ku istiqaama n'obeera nga oli mu baddu abamwesiga, Allah talina kyayinza kukuwa kirala okuggyako okwongera ekitiibwa, era nga nakyo ekyo subhana mulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala yakitugamba, natugamba nti walau anna ahlul qura amanu wattaqaw, bannanyini kyalo bannanyini kitundu ekimu ekyo Allah kyogere oba kitundu kyegwammwe, amanu wattaqaw, beesigamira Allah ne bamutya, naam, lafatahna alayhim barakati minas sama, subhanahu wa ta'ala yali badde abasiza baraka okuva mu ggulu. Naam, awalala mu aya yagalo gifaanana yagamba nti law anna ahlul kitabi amanu wattaqaw la akalu min tahti arjulihim wa min fawqihim, bali badde balya okuva waggulu waabwe ne wansi w'ebigere byabwe, nga Allah abagabira mu ngabirira efaanana bwetyo. So Allah okugabira mu ngabirira efaanana bwetyo eba yakitiibwa era nga yakinyweza ekyo Allah. Wa atadna lahum rizqan karima, Allah abagabirira engabirira y'ekitiibwa, okukuba kutuwa kitiibwa. Subhanahu wa ta'ala waba asobola okukuliisa ng'oli okuva waggulu ne wansiwo, ng'akugabirira baraka min kulli makan, okuva mu buli kanyomero konna, ekyo kiba kitiibwa kyaba akuwadde, naye nga tayinza kiwa buli omu, akiwa abo abamwesigamira n'abamwesiga. Iyi nsonga yakubeera nti nsonga yakubiri ey'okubeera nga twesiga Allah waffe mu birungi ebiri mu kwesiga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ensonga eddako Allah gyatugamba ku saidi ya Allahu jalla waala, yensonga gyatukubiriza Allah yennyini nnyini, n'atuga nti waman yattakillah, yenna atya Allah n'amwesiga, naam, yaj'al lahu makhraja, Allah amuteera obufulumiro mu buli nsonga. Allah abeera nga amuggulirawo awakalubu, Allah wamuteera ekkubo. Atayina mulimu, wolabanga tewajja kubaawo mulimu tewafuna ebitafuna byamula, abantu balabanga tebifuna ate ye byakola n'afuna ssente. Abantu abalabanga abanoonya kapito omungi yakozesa kapito mutono ate n'afuna kinene. Waman yattakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu lam yahtasib, n'abeera nga amugabirira watasuubirira. Abantu bye batya okukola ye byakola ate n'afunamu ssente. Nsonga ki? Kumwesigamira. Ebyo byonna bigambo bya Allahu jalla wa ala. Ensonga endala yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, n'abeera nga atukubiriza okubeera nga tutya Allah, okubeera nga tumwesigamira. N'atugamba omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama mu hadithi mwenna gye mumanyi obulungi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu. Ibn Abbas atunyumiza, kuntu khalfa nabiyi sallallahu alayhi wa sallama faqala, nangamba ya gulamu inni uallimuka bikalimatin, ngenda kuyigiriza ebigambo bonoba obikutte bijja kuyamba mu bulamu bw'ensi muno. Naga nti ihfadhullah, wegunywereze ku Allah, yahfadhuk, Allah agenda kukuuma mu bulamu bw'ensi. Okwenywereza ku Allah baganda bange tiri akuuma bitonde mu nsi muno. Allah yenanyini bitendo byonna, Allah yenanyini bitonde byonna, yabikuuma, yabirabirira, yabiriisa, yabinywesa, yabizukusa, yabyebasa, yabitta yewe okubizokeza Allah subhanahu wa ta'ala. Nga bwekityo embeera zonna ezirabirira ebitonde bye mwe tutambulira, gye tukolera, gye tusula, gye twebaka, yonna Allah yafugayo. Nabwekityo tetusobola kufunayo mirembe, tetusobola kufunayo butebenkevu illa wa illa nga Allah tereddeyo ki? Emirembe. Nabwekityo yamugamba ya gulam, mulenzi gwe nkuyigiriza ebigambo bikwate, bigenda kuyamba mu bulamu bw'ensi. Ihfadhullah yahfadhuka, wekuumire ku Allah, wenywereze ku Allah, Allah agenda kukuuma. Wa idha sa'alta, bw'obanga olina by'osaba fas'alillah, beera ng'osaba Allah, wanjagira Allah.
ekyo kyonna kiri mu kumwekuumirako kuba toyinza kubanga nga tomwekuumirako n'omusaba ebyo abadde abatamwekuumirako basaba birala. Naam, fa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'ni billah. bw'oba oyagala buyambi bunoonyeze eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yalina obuyambi mu nsonga zonna. ebyo byonna bikulaga ki? Muddu yeesigamira Allah we, muddu yeesiga Allah we. fa idha ista'anta fasta'ni billah, namuwa amagezi amalaga nti era okunyweza okutuufu kimanye okuva leero. wa alamu, kimanye anna al-ins wal jinn law ijta'amat ala an yanfa'uka bi shay'in, singa abantu bonna bali mu nsi muno beegatta babeeko kye bakolera, lam yanfa'uka bi shay'in illa kad kataba Allahu lak, tebasobola kugasa na nsonga yonna okujjako eyo Allah gye kukakasaako edda. Kitegeeza ki? Tulina okumwenyerezaako Allah. Mudda amwenyerezaako tayinza kufa, tayinza kunakuwala, tayinza kubula mu duniya muno emirembe n'emirembe. Naabwe kityo namaliriza nga mugamba nti era kimanye law ijtamat ala an yadurruk lam yadurruka bi shay'in, tebasobola kubeerako kye bakosa ne bakuŋŋaana bakose abantu n'abali mu nsi muno n'amajinni illa bi shay'in kad kataba Allahu lak, okujjako ekyo Allah kyabeeranga yamala dde okwakakasaako naga nti rufi'at aklam, amakali amagatuuka ku bituuka agawandiika bituuka ku bantu gaakasitulwa dda, wajuffat as-suhufi ne bwino n'akala. Nabwe kyo kitegeeza kyabo Oluganda mu nsonga ezo zonna zonna al-istiqamati ala Allah, okwenywereza ku Allah subhanahu wa ta'ala, huwa sabilun wadiha, lyekkuba eggazi ettuufu eritaliimu kuyuugayuuga. Singa omuntu aba yenywereza ku Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kuva mu nsi muno nga anakuwadde, tayinza kuva mu nsi muno nga yazaamanyiziddwa, tayinza kuva mu nsi muno nga ayina embeera emutuuseeko nga si ntuufu. Ate oba ne bweba emutuuseeko nga si tuufu nga yeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yatukubiriza n'agamba nti walillahi al-amru kullu, ensonga zonna tuzizza eri ani? Tuzizza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo baganda bange, mu bufundo obw'ekitalo okwesigamira Allahu kugazi nnyo, okubeera nga tukugendako mu buli nsonga zaffe zonna tubeere nga tusoosa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bamubuuza lumu, naam, ayyul amali afdal, mulimo ki ogusinga, naam, ogusinga ebbeeyi? N'abagamba nti al-imaanu billah, kwe kukkiriza Allah thumma stakim, kukkiriza Allah thumma stakim, oluvannyuma n'otebenkera kwani? Ku Allah. Kukkiriza Allah thumma stakim, kukkiriza Allah ntumwenywerezaako. Ekyo mubaka Muhammad kye yagamba. Yagenda yongerako emirimu emirala naye yasoosa al-imaanu billah, kukkiriza Allah thumma stakim, netwongera ntumwenywerezaako Allahu subhanahu wa ta'ala. Yagenda yongerako emirimu emirala n'agenda ng'agamba ekirala al-jihadu fi sabilillah, ekirala bamubuuza nti ate ekirala n'agamba nti al-hajjul mabrur, ye hijja ekkiriziddwa, n'agamba nti laysa lahu al-jazaa illa al-janna, talina mpeera ndala yonna okujjako okubeera ng'esasula ejjana. Naye nga mu oda nga bwe yabireeta yasoosa imaanu billah hiya al-a'maalu afdal ala sa'iri a'maal, gwe mulimu ogusinga okubeera nga twenywereza ku Allah, tukkiriza Allah ne tumunywererako. Okumanya munene abooluganda nga tusaba Allah abeere nga kituwa ffenna nti mu mirimo gyonna ogufuga emirimu emirala gyonna imaanu billah. Wakadhalika era bwe kityo teri muddu asobola kukola mulimu gwonna nga talina imaanu billah, omulimu gwogwo ne gukkiriza ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Teri muddu ayinza kukola mulimo begayru imaani, nga talina imaani mu Allah, nga tagukoze ku lwa Allah, nga tagwesigamizizza ku Allah subhanahu wa ta'ala, omulimu ogwo ne gusigala nga gutuuka ewa Allah nga agusasudde. Tekisoboka abadan abada, emirembe n'emirembe. Nabwe kityo ebirungi by'okwesigamira Allah ffe tufunamu. Ekisooka ekirala kyenjagala okubategeeza nti imaanu billah wal istiqamatu ala Allah, n'okwenyereza ku Allah emu ku nsonga eyimiriddeko emirimu gyonna. Ekyo nakyo nga kirungi ku muddu eyeesigamira Allah. Singa omuddu yeesigamira Allah aba ataddewo ensonga ekkirizisa emirimu emirala gyonna gy'anaakola, omuli esswala, omuli sawum, omuli hijja, omuli sadaka, omuli qira'atul Qur'an, omuli tawba. Singa ebyo byonna omuddu abikola nga talina imaanu billah, nga takakasa Allah, nga teyeesiga Allah subhanahu wa ta'ala, aba akolera bwereere, emirimu egyo gyonna giba gimuddizibwa kubanga agikoze talina gwagyesigamizaako biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo baganda bange, ensonga eyo nebeera nti
erabika bwetyo bweri era nga tusaanye tubeere nga tuteekamu nnyo amaanyi kireke kukoma kuffe naye tulina ne bannaffe abalala be tuwangaala nabo tubayigiriza okwesiga Allah tubateekemu omuhimmu tubateekemu omujallala tubateekemu okubeera nga tubajjukiza okwesiga Allah n'ebbanga lyonna n'okumwesigamira n'okubeera nga bamukkiriza nga bamwawula so ekyo kiyinza okutuyambako okubeera nga tuwangaala obulamu obulungi ensonga endala era gye njagala tulabeko ensonga y'okubeera nti singa omuntu yeesiga Allahu subhanahu wa ta'ala omuntu n'abeera mu nsi muno ng'obwesigwe bwonna butaddemu Allahu subhanahu wa ta'ala n'abeera nga ensonga ze zonna azizza eri Allahu jalla waala n'abeera bakuba kwebuuza nga yeebuuza eri Allahu subhanahu wa ta'ala Allah amufuula mukwano gwe Allah amufuula waliyullah Allah amufuula mukwano gwe mu nsi muno era ng'ekyo nakyo Allah yennyini yakitugamba n'atugamba nti mu sura emu mu surati Bakara ndooza gyatugambira n'agamba nti mikwano gya Allah alla khawfun alayhim wala hum yahzanun mikwano gya Allah tetugimanyira walala wonna tugimanyira mu kwesiga mu kubeera nga tumwesiga mu kubeera nga tumwesigamira omuddu buli lwafuna ensonga yonna n'agiza eri Allah aba akikakasa bukakasa nti oyo mukwano gwe akikakasa bukakasa Allah akakasa bukakasa nti oyo mukwano gwe omuddu singa awangaala mu nsi ng'ensonga ze zonna azizza eri Allah ng'ateeka mu nkola amateeka ga Allah ng'ayesiga Allah Allah abeera nga amufuula mukwano gwe olw'ensonga y'omu nga bwe yatugamba mu hadithi empanvu era gye njagala mbabuulire Nabbi Muhammad yagitutegeeza n'atugamba nti omuddu Allah nga amwagadde idha ahabba Allahu al-abd Allah bw'aba ayagadde omuddu ng'amwagadde lwa nsonga ndala la yazaalu al-abd omuddu tayinza kulekayo kusembera eri Allah hatta yakunu ahabbahu binnawafil la yazaalu abdu yatakarrabu alayya binnawafil laysa shay'un ahabbu ila Allah ala al-abd mimma aftaradatuhu teri mulimu Allah gwasinga kwagala eri muddu okusinga muddu kussa mu nkola mirimu gye yamulalikako egya farada ate si ekyo kyokka wala yazaalu abdu yatakarrabu alayya binnawafil ebbanga omuddu lyamala ng'ateeka mu nkola emirimu gya sunna amaze farala n'amala farala tinazaako sunna Allah abeera nga omuddu oyo amufuula mukwano gwe ate bw'amala okumwagala idha ahabbahu bw'amala aba amwagadde kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi afuuka amatu ge gawuliza wa basarahu alladhi yubsiru bihi n'afuuka amaaso ge galabisa wa yadahu alladhi yabtishu biha n'afuuka emikono gye gyakwasa wa rajalaihi allati yabtishu biha yamshi biha ate n'amufuula amagulu ge okubeera nga amagulu ge gatambuza okubeera nga atuuka gyatuuka n'ebyo byonna lwaki Allah abikola lwakuba nti ayagadde omuddu oyo lwakuba nti omuddu oyo amwesiga lwakuba nti omuddu oyo amwawula lwakuba nti omuddu oyo assa mu nkola ebiragiro bya Allahu subhanahu wa ta'ala mu mbeera zonna ezifaanana bwe zito wakadhalika nabwekyo baganda bange nekirabika nga ffenna teri ate alyagadde kubeera mukwano gwa Allah naye emikwano gya Allah gifuna ki mu nsi ekyo nakyo osaana okyewuunye Allah akitugambe nti inna awliya Allah mikwano gya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun teri ayinza banakuwaza mu nsi muno ate teri ayinza batiisatiisa teri abakangakanga mikwano gya Allah buli kintu bakiraba nti Allah yakisobola buli kintu bakimanyi nti ekyo Allah kimusibye amanya nti ekyo tekimunakuwaza nti Allah bwati bwageze n'ekyafunyaga nti Allah yampadde takize eri mulala yenna n'amumyaga nti Allah tanakwagala bw'aba tafunye kyafunyaga tanatuusa kati ennaku tayinza kugisisinkana okwagukanako n'abantu abatalina Allah subhanahu wa ta'ala nga balowooza buli kimu kirina kuba kyabwe bwageza n'asubwa ensonga gy'abadde asuubira nti ajja gifuna n'agisubwa wakiri akutta wakiri akuteega ku kkubo wakiri abeera nga akola ensonga yonna enkyamu lwaki talina Allah subhanahu wa ta'ala kati mikono gya Allah giyina ekyo gimwesiga negikola gyayagala negiteeka mu nkola sunna ze negifuuka mu mbeera eyo negibeera nga gyemikono gya Allah gyasinga okwagala mu nsi muno okubeera nti agiriraana era nagyo nga gimuliraana ate nga yagisuubiza tegigenda kuva mu nsi muno gagina kwadde ate nga ne ku nkomerero agenda bateerayo ejjana ya Allahu subhanahu wa ta'ala nabwekityo ikhwatun fil islam baganda bange abasiraamu abawuliza ebigambo bino tubitwale nti bikulu ensonga y'okwesigamira Allah nkulu abaddu abeesigamira Allah batuuka wala abaddu abeesigamira Allahu jalla waala ne bamwawula ne bamukakasa mu nsonga zaabwe yabatuusa wala Allah subhanahu wa ta'ala
kubanga Allah ye tatunulira kirala kyonna, ayagala kutunulira inna Allaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tatunulira bifaananyi byammwe, Allah tatunulira mibiri gyammwe, walakin yanzuru ila kulubikum, atunulira imaani zammwe eziri mu mitima, atunulira bukkiriza bwammwe obwesigwa bwammwe bwe mulinamu buli mu mitima, wala amalikum, n'emirimu gyammwe. Bw'amala gitunulamu n'akakasa nti abaddu bano balongoose, nanti abaddu bano banneesiga, Allah n'abawa taysirun ala ibada, Allah n'abawa obwangu mu mirimu gyabwe, Allah n'abawa obwangu mu nsi muno, Allah n'abawa obuwanguzi mu byonna bye bagenda okubeera nga bakola. Nabwe kityo rukun, empaji ey'obuwanguzi mu nsi muno eyimiridde ku kintu kimu, istiqaama wal imaanu billah, kunywerera ku Allah n'okubeera nga tumwesiga ngera tumukakasa Allahu subhanahu wa ta'ala. Yembeera efaanana bwetyo abooluganda biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Nga tufundikira kigwanidde era okukimanya baganda bange nga tuli kukwesiga Allah, okubeera nti tukimanya nti already twayingidde mu myezi egimanyiddwa nga gya mizizo, emyezi egya hijja egimanyiddwa Allah gyayogerako inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra naam yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah ajogerako naga nti emyezi gino egimanyiddwa mu maaso ga Allah gy'omwaka omulamba giri 12, naye mujjo mulimu emyezi enanga gya mizizo, minha arba'atun hurum naam dhalika ad-dinul qayyim, ngeri eddiini engolokofu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, mubeere nga temweryazaamanyizaamu era nga twogera kwesigamira Allah mu mwezi gino egy'emizizo oguli Muharram gwe tulimu, n'oguddako gwa mizizo Dhulhijja, n'ogunaddako Muharram gwa mizizo, ezo emyezi 3 mutawaliyat, nga ate oguma gwa Rajab Mudhar gwesudde. Nabwe kityo mbakubiriza era myezi gino tugende mu maaso nga tudde tukola ebbanga lyonna ery'okwesigamira Allah, twesiga Allah myezi gino nga tukola ki? Nga tukola egyo emirimu Allah gyatugambye obuteryazaamanyizamu, nga tukola ibada, nga tuyitirizaamu okukola tawuba, nga tuyitirizaamu okulongoosa, nga tusiiba ennaku enjeru, ennaku olw'emmande, olwokuna, n'okubeera nga tusiiba okusiiba okulala kwonna okukkirizibwa nga kwa sunna, tubeere nga tuyitiriza okuzikola. Ekirala ikthaaru sala, okuyitiriza okusaaliramu, waddua n'okusaba, wasilati rahim okuyunga oluganda, wa fi'il ma'arufi n'okukola emirimu emirungi gyonna, wasadaka n'okusaddaaka, wa qiyamul layl okuzukkako ekiro, wa tilawatul Qur'an wa qira'atul Qur'an n'okubeera nga soma Qur'an al-Karim ekitiibwa. Egyo gyonna mirimu singa tugikoledde emyezi muno nga twesize Allahu jalla waala, Allah ajja tuggulirawo amawanika gegudduniya eno, ate abeere nga tatujja mu nsi muno kujjako nga tuwadde ekiwomereze kyayo, ate bwe tunamusinkana abeere nga tuwekisinga ebbeeyi nga nayo yejjana, n'okubeera nga tumutunako mu kinki ekyekitiibwa. So mu myezi gino gye tulabye egy'emizizo tugirabye nti Dhulqaada, Dhulhajji, Muharram, egyo gyonna myezi gyakunyiikiriramu kukola, tuleke kuva mu nsi muno nga tufaafaaganiddwa oba nga tukoleddemu amadhambi. Era bw'otunulira myezi gya mizizo ate myezi gya hijja okuviira ddala mu Shawwal, Dhulqaada, Dhulhajji, egyo gyonna myezi gya hijja. Naam, myezi gya hijja mulimu ibada enkulu nejja mu maaso tujja gyogerako bi awnihi subhanahu wa ta'ala, nga ye ibada enkulu era nga ejja kubaamu ne ibada ate endala ezirimu, okubeera nga mulimu okulamaga, mulimu yawmun nahr, olunaku lw'okusala, mulimu n'ebirala bye tujja okubeera nga twogerako. Naye gya mizizo, lwaki gya mizizo? Olenza okubuuza nti gya mizizo otegeeza ki n'emizizo? Allah bw'atyo bwe yagifuula n'asalawo mu myezi egyo 12 yakolanga bw'ayagadde, yakhluqu ma yashaa wa yakhtar, akolanga bw'ayagadde ate n'ayawula, yasalawo ayawula emyezi egyo 4 nga gibeere gya mizizo, Dhulqaada, Dhulhijja ne Muharram. Lwaki? Nsonga abamanyi bakiraba nti myezi gya hijja zirimu ibada ennene ez'okulambula ennyumba Baitullahil Haram, okugenda e Makka balambule. So tayinza kukkiriza kubeera nga mulimu entalo ezaali zirwanirwa nasalo naga nti gye emyezi gya mizizo temugirwanirangamu, temugityobolerangamu emikolo gyamu, naam, temuyirangamu musaayi. Lwaki? Bahujjaji Llahi al-Baitil Haram, abajja okulambula ennyumba enzi bajjenga mirembe, bajjenga bali mirembe, bajjenga beetoowaze nga tebalina kye batya kyonna, bakole emikolo egyo egya hijja, ng'era nakyo kiraga kwesiga Allah
kwesigamira Allah singa omuntu Allah bamuwadde etteeka n'alissa mu nkola n'aliwuliriza kuba kwesigamira Allah. So Shawwal, Dhulqaada, Dhulhajji, egyo gyonna myezi gya enteekateeka za hijja zitandika mu Shawwal, Dhulqaada mpaka tuyingira mu nnaku 10 eza Dhulhajji ate mpaka lwe tumalako mpaka mu Muharram. So Allah n'ateekawo ekiseera ekyo nga kya ddembe kya kukola mizizo kya kumusinza Allah. Emikolo n'emizizo egigendera mu mikolo egyo Safa ne Marwa, abagenyi bazze bavudde wala beetaaga obukkakkamu basobole okuteeka ibaada ezo mu nkola. Kyova olabanga emyezi egya hijja tugamba nti Allah yennyini tugamba nti al hajju ashhuru ma'lumaat, hijja erina emyezi egimanyiddwa. Naam, emyezi egyo egimanyiddwa nga mu gyo mwe muli Shawwal, Dhulqaada ne Dhulhajji. Abooluganda ab'ebitiibwa, nabwe kityo mbakubiriza nti twesige nnyo Allah waffe mu mbeera zaffe zonna, tetumwawukanako kubanga bwe tunamwawukanako kufiirwa. Era ekyo Allah nakyo nga kitukubiriza natugamba nti waman ya'tasim billah, yenna yenywereza ku Allah fakad hudiya ila sirati mustaqima, yenna yenywereza ku Allah aba yeekutte ku ŋŋango esinga okubanga ngumu, aba yeekutte ku muguwa ogusinga okubanga mugumu, beruulu watul uthka ogutakutuka, bweba mpagi tekutuka nga weekutte kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekyo baganda bange bonna abaawukanye ku Allah na bonna abawangala mu nsi nga tebatya Allah, nga tebasinza Allah, nga tebanyweredde ku Allah, ebintu bibatabuseeko bajjukira luvannyuma oba oliawo ate nga tebakyalina kaseera kakola ki. Nabwe kitaba bitegedde ebigambo bino tubeere nga tubitwala nti bigambo bikulu olukulu olwa ddala okubeera nga tonywereza ku mulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'ma al-mawla wa ni'ma an-nasir, ekyengera ky'omutaasa, ekyengera ky'omuddu, ekyengera ky'omutaasa ate ekyengera kya Allah okubeera nga ye muyambi waffe mu bbanga lyonna. Sijja kulema kwebaza abateekateeka emisomo gino, abatukyaza ne batuyita abeeko tunyonnyola abasiraamu, tusaba Allah abasiime, n'abo bonna abawagira enteekateeka ez'okulaba nga ddaawa ng'eno etambula neeva ku leva emu n'etuuka mu abawuliriza gye muli. Tubeebaza abateekamu ku kasente ne basobera okubeera nga bawagira emirimu gya ddaawa, tusaba Allah abeere nga abakola ki, abasiima, kubanga ate anaasinga waman ahsanu qawla mimman daa ila Allah, anaasinga omuddu akowoola abantu okubaza eri Allah, ng'ate mu abo abakowoola abantu okubaza eri Allah n'abo abateekamu ssente ez'empeera basigala bazigabana, n'abo abawogera mu mpagira yaabwe yonna ez'empeera basigala nga bazigabana. Waman ahsanu qawla mimman daa ila Allah, ne bawagira empeera emirimu gy'okubeera nga bakola abantu nga baza eri Allah. Wa amila saliha, nabo ne beenyigiramu mukola emirimu emirungi. Wa qala innani minal muslimin, ate nga bagikoze nga tebagikoledde ku mbeera ndala, nga bagikoze basiraamu, kubanga ekyo kyekijja otuwonya yenna akola omulimo nga si musiraamu Allah tagukkiriza. Nabwe ekyo Allah ayagala basiraamu, ate si basiraamu busiraamu, naye ayagala abasiraamu abamukkiriza mu byonna bye yalagira era mu byonna bye yaziyiza. Nabwe ekyo baganda bange al istiqaama, okwesiga Allahu jalla waala, maliriza nga mbagamba nti lyekkubo erigenda otutuusa mu kwesiima. Abantu bangi bakola ebintu ne basigala nga tebeesigamidde Allah. Omuntu n'akola ekintu naye nga mutima takakasa, oyo aba akolera bwereere. Omuddu n'akola ensonga ng'akakasa muli mu mutima agamba agikoledde Allah, naye ng'ate alina byakitaddeko ebirala. Ezo zonna si bagimu mituufu. Omuntu ayawangala mu bulamu obuzito, awangalira mu bulamu obubukeeraliikirira, n'awangalira mu bulamu obubeera nga bwe bukyasingamu ennaku biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Baganda bange sijja kusingako awo okuggyako omutesitesi ng'abaddeko n'ekyaŋŋambye, naye nga mu byonna tukyalina obuddakiika, tukyalina eddakiika 4 bi aunillahi tabaraka wa ta'ala. Njagala kufundikira ebigambo byange, esooka nga mbakubiriza nga nange neekubiriza abooluganda, nga njagala kubagamba ekigambo Imaamu Shafii rahimahullahu ta'ala kye yatugamba. Yagamba nti kun, mwenna abali mumpulirize nkibagamba nga nkyegamba, yenna ayagala okuva mu nsi muno nga Allah amusiimye. Kun ma Allah, beeranga wamu ne Allah. Naam, wala tubaali binnaas, tofangayo ku bantu kye bagamba. Kun ma Allah wala tubaali binnaas. Bwato Imaamu Shafii bwe yatugamba nti ng'oyagala okuwangula mu nsi muno, by'oyagala okukola biyitemu, mirimu gyo gitambule. Kun ma Allah, teeka Allah ku saidi yo,
wala tubali binnas tofa ku bantu banayogera ki kasinga obeeranga byokola byonna onoonya mu kusiimwani kusiimwa Allahu subhanahu wa ta'ala. N'atugamba Imaamu Shafii rahimahullah nti bw'oba okitegedde nti Allah yekka yamalira abantu naga nti wala takudiru an taruda nnasa kulluhum tojja kusobola kusiimisa abantu bonna kubamalayo tosobola ekyo teri yali akituuseeko era teri yajja kituukako Allah yekka yasiimisa abantu wala takudiru an taruda nnasa kulluhum tojja kusobola kusiimisa abantu bonna obamaleyo nabwekyo n'agamba kimanye olwaleero falikalam ebigambo byo n'ebikolwa byo bibeere ala iridwa illahi tabaraka wa ta'ala bibeere kunoonya kusiimisani Allahu subhanahu wa ta'ala nga tumwesiga nga bitukola byonna tukakasa nti yatulaba nga tukola bitukola byonna tukakasa nti abimanyi nga tukola byonna bitukola nga tukakasa nti ajja tusasula nga tumaze omusinkana yaumul qiyama. Nabwekityo kun ma Allah buli ayagala okusinkana Allah nga amusiimye n'okutebenkera ku Allah dira Allah muteeke ku saidi yo wala tubali bi ahadi minan nas tofaayo bantu banayogera ki idha iltamasta an taruda nnasa bw'oba oyagadde nga ekigendererwa kyo kusiimisa bantu bisahatillah onyiiza Allahu subhanahu wa ta'ala kimanye bumanya nti sakhata Allahu anka wa asfata alaika nnas Allah agenda kunyigira ate alagira n'abantu bakunyigire. Wa idha iltamasta an taruda Allah bw'onooba olunkana kusiimisa Allahu subhanahu wa ta'ala bisahati nnas nga ate byokola binyiiza abantu ebikolwa byo ebyokusanyusa Allah abantu bo tibabyagala bibatamwa ridu Allahu anka Allah agenda kusiima wa aridu anka anhu nnas Allah abeere nga asiimisa n'abantu ebikolwa byo. Nabwekityo tubeere nga tumanya nti mu byonna okwesigamira Allah n'okusiimisa Allah n'okunywerera ku Allah yeŋŋanga eŋŋumu era lyekkubo eryato erigenda otusaabaza mu nsi muno nga tuli mirembe ate tuve mu nsi muno nga atusiime bwe tuli musinkana abeere nga atuwa okubeera nga atuwamu ejjana ate nga kyekisinga ebbeeyi. N'ebigambo ebyo neebaza abateesiteesi olwakadde ke mutuwadde n'okubeera nga n'abo bonna abateekamu ssente abatuwagira ne bawagira omulimu guno ddaawo ogenda mu maaso bonna tubasiima okubeera nga Allah abeera nga abajaaza khaira. Tulina ne muganda waffe omulala atwala bantu Makka sheekh waffe ndowooza mutaani w'omugenzi Sheekh Muzaata erinnya ndyerabiddemu naye tusaba Allah abeere nga amusiima biawunihi subhanahu wa ta'ala. N'ebigambo ebyo sijja kusingakaawo nsaba Allah abeere nga atusiima ffenna nammwe gye muli eyo ate abeere nga atusinkanya omulundi omulala nga tulimu abo abaddu basiime. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.